Gladys. Kanso wange wa Sanchez. Ye kanso wange ono. So gwe na anetambala okwatagana n'omukulu ono yabimala. So agenda kuba tuyitira mukozi naye abaddeyo mu kooti atunnyonnyole kozi abasinga ekituufu ne Luli Ebo yakyogera n'agamba tubuulire ensonga lwaki tuli wano mu kooti ng'abasinga tumanyi nti Muhanji Bebe Cool versus Muhanji abalala bagamba copyright then mulimu copyright and neighboring rights kati so kansa agenda kuba atunnyonnyola musango ky'omutuufu era ruling evuddeyo eri in favor of who era kyekiddako kanso Derek babuuzeeko mbuuzaako abatulaba Abanayuganda bonna abayina love ya entertainment industry, creative arts industry. Era abeetegefu okumanya engeri amateeka gye tugatambuza mu creative arts industry. Yeah. Ensonga eno gye tugenda okwogerako balooya batono abagitegeera. Si buli looya ali eyo nti ajja kunnyonnyola kye tugenda okunnyonnyola. Ekisooka tubadde wano mu kkooti leero ebadde ruling y'omusango guno. So osobola tuyitiramu ku biki ebibaddewo era ruling egenze in favor of who? Okusookera ddala wetwabadde sometime off camera na statement ze nakoze ne ŋŋamba nti Bebe Cool bw'agenda maaso ne criminal eri Muhanji oba oli awo ku bibiri tulina kimu kye tulina okulondako oba oli awo alina mutima gusaasira nti tayagala kwavuwaza comedy store okugenda for civil. Soko ogere civil ne criminal byawukana. Civil mu Luganda gye tuyita emisango gy'engassi. Era bw'ogenda mu misango gy'engassi oba oyagala kuyiririra eri okuvaayo okutyoboola eddembe eri okuzanyira ku bintu byo eby'obugagga byo era ko tebaali negamba nti ekituufu walinyirira omuntu era sasula ssente bwe ziti. Kati tugenda mu creative arts oli asobola n'agamba nti ddala kituufu walinyirira eddembe lya copyright y'omuntu ono ya Bebe Cool n'olwekyo musasule ssente bwe ziti. Naye nga wetuze tulaba scenarios ezizze zikulaakula tutera okugamba abantu nti yadde twagala ennongoosereza mu copyright mu mateeka ga copyright agajja gabaawo nali omu ku bali bagadvocatinga naye nga tekitegeeza nti copyright tulina copyright weeri era terikola bulungi. Ennongoosereza ze twetaaga okutereezaamu ntono nnyo. So okuvaayo mu misango gya copyright n'oloopa omuntu tulabyeko ko scenarios za njawulo nti kooti ejja kuvaayo odalinge okusasobola okuyiririra nga tekwa bbeeyi si kwa ssente ntono. Bazzayo kemabega tujjukira emisango gya cautions. Cautions court bwe yavaayo okugamba nti bamusasule ndoza ssente zali mu milioni ziti 4-5 baseerabidde. Of recent 1 week now tulabye kooti yavudde era neeramula Bruno K bamu milioni 13. So kitegeeza nti amateeka ga copyright gakola ki? Gakola. Ate omusango gwa copyright si gwa layisi. So kiyinza ku statement gye njogedde nti oba oli awo Bebe Cool aba yakkiriza okuloopa Muhanji ni criminal. Ku bibiri kuliko ekirungi n'ekibi. Ekirungi nti ayinza okuba yasaasidde Muhanji obutabavuwaza. 2 ekyokubiri ayinza okuba nga just ayina kiruyi nti ayagala kulaba Muhanji ng'ali mu kaduukulu. Bagamba okubonerezaamu. So ekimukubye kisinziira wa gy'oyimiridde n'ogaa kino kirungi kino kibi. Kubanga ne mu criminal ne basiba omuntu kumpi myaka 4 era naye omuntu aba akutaddeyo munda. Oba omisinga bingi. Ne bava bagambe nti yiririra ssente bwe ziti era oba okola ki? Omisinga bingi. So omukulu Bebe Cool yamanyi kyali mu kugoba naye okutangaaza mu Bannayuganda nti kusooka tubadde ku kooti naye tegubadde nti musango gwa criminal nti oba gubadde gwa ndasi gubadde awo tegutegeerekeka. Kyobola buli omu ojja kusanga bamidia bonna bagamba nti bannamwe bonna tetubitegedde lwa nsonga nti etteeka lya copyright lituwa eddembe okuloopa omuntu mu ndasi oba mu criminal ina gy'okola ki? Gy'oyagala. Naye ffenna tukimanyi nti oba oli wakuteekayo omusango osooka kuŋŋaanya bujulizi. Oba tolina bujulizi bumala bulungi osobola kukola ki? Kuteekayo omusango kubanga bajja kukusinga. Kakati ttiimu ya Bebe Cool mulimu muganda wange Ebo etwakula naye mbalaba nti ekkubo lye baakutte lyekkubo balooya abategera creative arts obulungi balina okukwata. Nti togenda kuva eri obamire bubamizi ku Muhanji omuloope mu civil nti oyagala bwakuyire ssente bwe ziti.
mekazo otegedeza akoze ngolyokoveyo yoko gabe koti ntino atwe damage eziza milioni 10 gotegeda akoze sente meka mwaba YouTube mumanyi bulungi nnyo sente ngeje muzifuna mu ku YouTube channel zamu inzo wenu sijja kola ki sijja kukimanya kati nsobola okuva eno kirina ebintu bibiri kisobola okubaako ekintu ekigamba nti sasula nti bansasule milioni 10 ng'ekituufu ku YouTube akoze milioni 5 kitegeeza nti kitaasizza gwe wa YouTube nsobola okuva eno nengamba nsasule milioni 10 ng'ekituufu akoze milioni bimeka kitaasizza nze omuyimbi so leero bajja ne bayita mu Uganda nga balaga baateekayo omusango gwa poliisi balaga omusango gwa criminal ku poliisi bwe bateeka omusango gwa criminal ku poliisi bafuna waliwo be tuyita ba investigative officer ba IO so IO yava yatandika okulondoola alabe baddala kino ekintu kituufu Bebekulu kyaloopa kituufu ddala gundi shows ze za performinzeeko video za performinzeeko baza uploadinga ku Comedy Store yes anti jukira Comedy Store kyakaira partnership oba contract with NTV era navayo n'akugamba nti Muhanji ba Comedy Store yagenda maaso nekwata naki nezwa NTV ne baziteeka eri public ate jukira oluusi kasita zibeera ku channels ez'enjawulo people download kitegeeza nti bafuna hard copies right now tuli digitally music kati agenda tambula digital that's why olabira ddala sente kati ezisinga n'abayimbi tebakola bivulu balina sente za online kakati oteekawo music wo ng'ali free to be downloadable kitegeeza ofiirwa akasente ku online so ye logic ali awo nti essaawa eno tuli mu kutunuulira nnyingiza y'abayimbi mu creative arts amateeka ga protecting abatya abayimbi mu creative arts kyeti tuli mu kutunuulira essaawa eno so wherever na lopo omusango ku police meaning ufuse criminal the state has to take it over so state ya taking on one of the ways state yatasobola kwevuga police yatasobola kwevuga je kwate Muhanji ejigambe tuwere login details za YouTube zo tulabe okoze kyenkana ki order je bazo okugaba nti they want to examine and inspect the YouTube channel balabe views comments biki byonna tebasigamba nti bagakola olabi comments basanyuke kuba ne wakwate simu ya Bebekulu nagenda ku Comedy Store kusoma comments ezikola ki eziriko osobola okulaba views nti likes ziri bwezi ne views ziri bwezi so it is an in-depth action nti baagala kugoyinga eri in detail bafune ne account details financial account details eza YouTube ya Alex Muhanji nti video eno yayingiza kyenkana ki so abamu bavaayo nti tulopa emisango ebiseera ebisinga tutera kugondera ku views ziri ku YouTube channels endabyeko comments nengamba abayimbi we bati video bweti je bateekayo oba luyimba lwe bakopirwa ba violating copyright ina aluddamu luyina views bweziti n'olwekyo nteeberezaamu kubanga lukoze sente zitya bweziti byetaaga okubala kati bano bo baagala kutegeera ddala sente entuufu Muhanji wakola sente mmeka kyekiri emabega ga Oden chovola bano bye bagusinze ne Bebekulu Uganda ne bwesinze aba Bebekulu bwasinze ngayita mu Uganda tebasibye Muhanji ninga atabadde mu kaduukulu ate nga gwa criminal kyeza nti state oba Uganda yajja efune ekiragira Muhanji wamu ne Bebekulu bakyagira Bebekulu okugenda okukwata YouTube ya Muhanji bwe pa agirabe engeri gyekola ajjeyo byayagala comments views nga byazasaba mu order nga bisoma kakitegeeza nti essaawa eno bali ku step gye tuyita fact finding evidence gathering bali mu kuŋŋaanya bujulizi kitegeeza ki eri Muhanji oba eri eggwanga baba abalabi ba Comedy Store bana abawagizi ba Comedy Store nti ttiimu ya Bebekulu si yakuzikiza nti batuukidde okukola step eno ogenda ofuna obujulizi kitegeeza kyebagenda okugyayo obujulizi bwe ne bategeera nti musajja akola milioni kumpi 2 mugundi bweti kitegeeza waliwo akabuuza era ekyo kitegeeza nti Bebekulu essaawa yonna yandeeta omusango gwa civil kati ayinza obutadda mu criminal era ogwa criminal guyinza n'okukoma wano ne batadda wanene okusiba Muhanji kubanga asala gukoma nga bafunye obujulizi bagenda kudda buzi guprosectinga tekusiba Muhanji naye kyemmanyi nti Bebekulu is so financial empowered sente azaagala azirowoozaako ayinza obutadda mu criminal ayinza okuvaawo n'agenda mu civil ngagambye criminal temuli mulamu okujja kuyaga kubereza muntu musiba kale ekibuuzo kiri nti ffenna bannansi okeera ku makya okwagala omuntu omusiba ku nnyimba zatatutte kitegeeza wavaayo ogamba nti naza upload nazigaba ne NTV whatever
oyaga kufuna royalties zo kati wavuze ekigambo kyali confusing abantu kyetuyita neighboring rights mabega nnyo ekigambo kyali singa okusoundinga kibadde copyrights abantu abasatu bategeera byanjawulo biriwo neighboring rights ne copyrights kati mu brief nti copyright zezo rights eziri owned by the author by the artist bw'oba olina okola oluyimba olinako copyright like full ownership unless ng'olutunze onfuna bulungi naye ate bw'ovaayo waliwo abamu kye tuyita ekigambo sinza sounding ennyo mu entertainment tukiyita royalties kati royalties eziriwa nti bw'ovaayo nga gwe omuyimbi uploading oluyimba ne streaming platforms ezimu zina splitting sheet zikusaba ne zikubuuza producer afuna kyenkana ki songwriter afuna kyenkana ki ofuna bulungi kakati bw'ogenda nga tutandika okunondoola abo ezo royalties ogenda okola nga tubakasuka mu kye tuyita neighboring rights nti neighboring rights ezino rights ezirinaanye copyright era oluli ekigambo neighbor zirinaanye ziri ku lusebenju lwa copyright nti bw'oba nga oli mwana mulenzi baakuzaala oliko omuwala bwetuba bateekako omusika mu Buganda waliwo omusika bamuteekako n'omulala omuwala gwe tuyita lubuga nti lubuga tekireeza nti abamusika naye naye alina eddembe erirye weebale nnyo kakati ye copyright ne neighboring rights kati wetumayo otegeera nti neighboring rights ezino ezirinaanye copyright eyo nkwadde example nti okola oluyimba copyright gyezine neighboring rights gyezinga za producer naye n'ekiraba ovaayo n'okola kye tuyita performance kati tulina mu creative arts industry tulina categories ez'enjawulo tulina performances omwo mwe tusanga ba musicians baba artists n'abalala then tulina audio visuals mwe tusanga film actors biki n'ebirala essaawa ne tutunira performances nti bw'ovaayo nga Bebe Cool n'ogenda operforming ku comedy store contract zemugenda okukola ziba zammwe nti oze kuperforming era bakusasudde naye ensi ezitegedde copyright egyatuuse bwe baba bakola contract kyetera okugamba abayimbi bange nti oba mukola copyright contracts ezisinga bisokin olina okuvaayo otunulemu ku contract eno erinamu ka segment erinamu ka paragraph akagamba nti after performing zino music bagamu uploadinga ku streaming platforms bweba mu uploadinga ku streaming platforms nfuniramu wa kyekibuuzo bamaze okusasula physical but ofuniramu wa that has to be another question gyofuniramu so bakugambye nti when you upload is that music uploaded commercialized monetized ku YouTube waba ali monetized kitegeeza nti singa toba performing teyandibadde noyo content muteekayo naye idea le copyright wani oyo ataddeyo abeera woyo ategese nga comedy store yakoze eki yategese alina copyright kweze nyimbi naye ate takikoze yekka mulimu aba artist abazo performinga mulimu ba sound engineer abazo kola ki okola sound kuga bantu bangi abenjawulo abalimu mulimu ba DOP ba director of photography ba videography ba videographer bona bali omwo so kitegeeza oba okola contract essaawa no kino kituwa ekyokulabirako ba ekyokuyiga eri music creative arts mu Uganda ntomala gakola contract ve kitegeeza nti omuyimbi waba amaze okunyuma ku comedy store ng'amanyi bulungi nnyo tibagaja uploadinga waggulu ate wali akasente alina n'okubuuza after uploading how much am I getting kyoba abayimbi b'e Bulaaya batugaggawaddeko nnyo si mu bivulu byokka nti babasasula physically si ku YouTube zaabwe zokka nti bafuna naye ne ku performances bwamala okujja nti Mama Awards ndagaja uploading bagikolemu eri commercialize eyo just contract yawe ng'egamba nti on the uploaded whatever biki I have to get this amount of money as my royalty for the neighboring rights. Gundi Muhanji gundi eyo performance yazijjayo kibati mutaasa tawache kikutaasaamu yadde n'obujjeeyo tawache kitaasa because YouTube esigale ina original gundi zaayo etereka database ina database that is one ate tu simanyi kikyamu kiri ku industry ya Uganda nti buli wovaayo omuntu n'omwadimani otabana omulaga nti omututte mu kkooti basooka okukola ku deleting oba bobaloza nti obujulizi oba obugjeeyo ekyokubiri leka tuleme kino kirigenda wali muganda wange Muhanji nti tetusobola kubeera kuwuddisibwa nti oli bwajja n'atugamba tuggyeyo content eyo ku YouTube nti oli agenza okutuuka okujja mu kkooti nga tamuyinaako kopi apaana wetugenda mu streaming platforms there is a way gy'oyinga n'ofuna zi codes
eza content ow'enjawulo ekyo tukimanyi nti n'oba oli wa copywritinga luyimba oluyimba naye baluwa code so kitegeeza nsobola ogenda ku YouTube oba ku online platforms ez'enjawulo okusinga Apple yeddamu amangu naye manya gadde funa gundi report nsobola okuyita mu Apple eddamu mangu nti so wengenda nenfuna content wange gwenjagala era bajja kuŋŋamba nti oluyimba luneeno gundi yali uploadinga on this channel kunaku lw'omwezi bweruti lubadde luviewingidda bweruti bajja bimpa so ngenda oluusi otuuka okuloopa ebiseera ebisinga evidence mba ngirina nze nga sisobola kutwala muyimbi bona abayimbi beetute mu kooti teri muyimbi gwesobola tuwa nga sina evidence era muyimbi walabanga mutute mu kooti obujulizi bambuyina gwe ne boodiriitinga omala ki omala budde kati waliwo omu we bamuwayeko demand notice ebiseera ebikadde that is gravity abayimbi abaana bakafe bamuwayeko demand notice ebiseera ebikadde n'abidiriitinga ate mala nazzaayo kati bagende oluusi tugenda tuka okuwa evidence okuwa ekibaluwa kitegeeza nti we have evidence nti kino ekintu obadde okikola wali jase tuba twagala kutuna butunuzi mu byenda naye ngenda okujja otuna mu byenda nga mmanyisa nti oba ofaanana nkimanyi nti nooli wano oba ofaanana kasuku oba ofaanana ani naye ebyenda bifaanana mulala tumaliriza fana so nga tumaliriza YouTuber yenna ateekayo performance z'abayimbi ye abeera ku riskiti ani nawe YouTuber nawe oba violatinze performance rights z'abayimbi eyo topic ndala butereevu tetugera kusukkako awo